ngendo nonya kana kaluyirika Alright. Gwe nawoza timu gundi. Semanye ndi timu gundi. Mpuliriza bulungi. Abaana baffe bangi abakwatibwa ne basibibwa nga balwanirira abantu bano mumwe buliko ba timu gundi ne timu gundi. Sigenda kutwala wala nnyo. Njagala ojjukire ebyali ekalangala. Era bannabyabufuzi abamu baaliyo tebasobola kubaako jadde nga bakwatibwa nga bampuuga naye wenjogerera balya butaala ne mu NUP baavaamu. Gwe wenna agamba ndi timu gundi. Ashraf Kasirye yakubwa essasi ku mutwe bwe baali e Masaka side z'Erwengo nga banoonya akalulu. Era omuntu omu ku bwe baali banoonyeza akalulu yali Twakagabo essaawa zino wa NRM. Gwe wenna ndi timu gundi. Mpuliriza bulungi. Thomas Tayebwa yali wa FDC era abantu nga bamwagala. Essaawa zino ye Deputy Speaker wa NRM. Timu gundi. Gwe wenna Anita Amongo yali wa FDC essaawa zino ye Speaker akuumwa na Mmundu era nga wenjogerera essaawa zino ye Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda. Ampuliriza nze Eke Master mabega w'omuzindaalo. Nkusaba sooka ompere video eno ekigalo. Sina kirala kyonna kye nkwagaza gimpere ekigalo. Ebisigadde ampuliriza tutambule ffenna waabula nga sinabakwera nga nkwongera mu nsonga enkulu olunaku olwaleero Solomon Kampala mutabani wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akiguddeko ali mu ggwanga lya America. Ebigambo ogenda biwulira ate agavudde ekalangala gongedde okutiisa abantu abatambulira ku kidyeri Mania ne Emmye Fifi da Queen kakati olwaleero mu mboozi mwali butereevu nnyo. Ampuliriza ono agamba ki yadduka mu ggwanga Uganda ng'ebigambo birungi si birungi kakati essaawa zino ebigambo bimwononekedde. Franka Mwesige mwenna mumanyi kakati nno ogenda kubeera ng'obitegeera olunaku olwaleero. Nkulamusizzaako mukwano gwange wenna ampuliriza nze Eke Master nkutu gwa Eke TV Media Uganda olutimbe gaggadde olutimbe olw'omuntu anyigirizibwa butereevu nga sinabakubeera nga nkwongerayo kansoke nkutwaleko ewa comrade wano katono nnyo comrade munnaffe mmwe mwenna bagamba ndi timu gundi owulire bannabyabufuzi bo kye bagamba kuggwa akyalowooleza mu ttiimu nga weerabidde nti olina kubeera ttiimu people power. Alright, waliriza bulungi. Manya timu Zahara, manya timu Malende, manya timu Ani. Ekyamazima kiri nti bwe mulitegeera abantu be mudiringa nabo na butya bwe musobola okubuuka mitego gyabwe wallahi ya Mungu muli esonyiwa ebya timu gundi ne mumanya kimu nti nze ndi wa NUP era ndi wa people power. Gwe bali babawadde kadi ya National Unity Platform bwe ndituuka nditiikinga mbuleera kubanga ekyamazima kiri nti n'abo be mukozeemu timu gundi bw'anaaba ayagala okujja nga independent ajja kwekwasa mmwe ajja kugamba nti ku ground waliyo timu gundi be baŋŋambye nzije nga independent. Poliriza bulungi. Njagala musirike nga musirika mu kwagala okumanya era mu kuyiga era ne mu kutegeera bannabyabufuzi muwulirize Ssemujju nga nnyonnyola butya ba MP mmwe ababataddemu n'ebiwayo okufuuka timu gundi ebbanga lyonna bwe babadde nga bakola nga ekiseera ky'akalulu kituuse mumanye kiki kitudiiringa nakyo. Let's have it. Obuzibu bwe tulina mu Uganda nti ffe Bassemujju abeesimbyewo buli omu obwongo bwe bumuli ku kifo kye yeesimbye. Honorable Ssemujju Nganda ono amaze emyaka n'ebisiibo ebiyitirivu ennyo wali ekira municipality avuddeyo n'akugamba tiimu gundi amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera tetubabeerako tetubaliiko fe obwongo bwaffe bulowooza ekintu kimu ekifo ekyo kye twesimbyeko kye tuba tutunuulidde kati mwe abali ku tiimu gundi muba mumalabi. Our eyes have to be on the ball. Our eyes have to be on the prize. Prize ye ambuleera, omupiira ye ntebe ennene. Amaaso musinge kugateeka ku ntebe ennene. Puliriza bulungi. Bano ba MP ababeereza ebikya kino Ssemujju Nganda kyagenda obbannyonnyola kye bagenda okukola singa banaaba batuuse ku ssaawa y'akalulu. Nze bange namala mu FDC mu kalulu k'obwa president kuba kaliwo olunaku lumu ne parliament munoonya declaration form z'obwa president nga temuzirina
newe mwawangudde ku bwa MP ye bw'akwata ezize ng'adduka. Agambye ki? Newe mwawangudde ku bwa MP ye bw'akwata ezize ng'adduka. Mpuliriza bulungi omubaka Honorable Ssemujju Nganda akugamba olumala okufuna DRA forms zaabwe nga bamaze okubalonda badduka misinde. Kitegeeza gwe tiimu gundi ne tiimu gundi tebagenda kuddamu kubeera nga bakujjukira. Saasira abantu aba FDC abaalowoozanga nti omwami ono ali ku kituufu taliva mu FDC essaawa zino wenjogerera ali mu PFF. Saasiranga abantu bali benkugambye abwagira Speaker Anita Among abalinga mu FDC essaawa zino bafumbya miyaji ge bakaba ge bakomba omukazi ali eri mu NRM tayagala kumanya. Saasira abantu abawagiranga Deputy Speaker Thomas Tayibwa mu FDC essaawa zino ali ku ssente yeeriira ali mu Parliament nga Deputy Speaker. Kakati nno abantu bano tiimu gundi ne tiimu gundi abagenda okutwawula abagenda otukubaganya abagenda okuleka ebibiina byaffe nga bigudde abagenda okutwala endowooza yaffe mbeegayiridde mubaveeko kubanga bino byonna nga bigenda mu maaso bo bafundikira basiko walinze era bano omu kubo bwe banaamumma kaadi omulala ajja kusigala ne ttiimu ye ajenga independent agambe nze nyina tiimu gundi ye ŋŋambye neesimbewo anti maanyi g'abantu nange nyina abantu tiimu gundi ye mpazeewaze okwesimbawo nange ne neesimbawo nga kitegeeza twongera okwetemaatema okweyawula mu bibiina byaffe mu nzikiriza yaffe mu ndowooza yaffe olw'ekigambo kino ndi tiimu gundi. Saasira abantu abali nga mu FDC oba oliawo nga balwana bamanyi abantu be balwana nabo ba MP baabwe kye baliko ekyokukyusa eggwanga n'okukwata entebe ennene nabo kye baalingako. Wuliriza Ssemujju kyakugambye. Newe mwawangudde ku bwa MP ye bw'akwata ezize ng'adduka. Twali ewakisa. Buli omu yabanga ku bibye. Ekyo tekikyukanga. Ne leero ne mu kalulu ka 2021 ke twavaamu ye yali enkola eyo babanga ku byabwe nga balinze kintu kimu kulayira. Kyova olaba tubeewaza abantu bano baletera omunnyo kubanga ekiva mu ekyo kye kino Ssemujju Nganda kye yakunnyonnyola. Naye abalala bonna be twalinawo mu ssente buli omu nga ali ku tebo kwe bagatira ebyobwa MPs. So abantu bonna tugenda okugenda mu kalulu k'obwa president nga abasinga obungi kufa abeesimbye ku parliament buli omu ali ku butya bwawangula era bwawangula n'ekivulu oyisa kati yeyo embeera gye kakati abantu ab'ekikulanga kino gw'olowooza mu protest vote gye tugendamu bayinza okwagala okusaawa. Kawedde mutta. The answer is no. Oyina kukola ki? Weerowooleze otegeere omulamwa omukulu ogwa revolution eno gwakwata ntebe nnene. Yadde nga oba oliawo tulina ba MP baffe beteganyiza naye tekikukakatako kuyingira ttiimu z'aba MP maya ttiimu MP gundi yenna gwe bali bawadde kaadi tulitikinga mbuleera. Kabonero kali kamu kwe mugenda okulabira abakulembeze abalungi. Kabonero kali kamu kwe mugenda okulabirako abakulembeze ab'ekisa. Akabonero kali kamu Mukama yatugamba ekiseera bwe kiri bakituuse ndibasindikira akabonero basebo ne bannyabo obubaka bwenjagala obbawa akabonero manvuuli. Akabonero ako bwe mmanga mukalabyeko ke kabonero ak'okwenunula. Fe omulimu gwaffe kugenda kwekenneenya tulabe nti tewali nkwezenge zeerimbika mu kabonero ako. Era ogwo omulimu nze ngukulembedde buli anajja n'akabonero ako mumulabiranga ddala base. Nga pulezidenti bw'agambye nti akabonero ambuleera ke kabonero ak'okwenunula ke kabonero ak'omukisa ke kabonero akaasindikibwa okuva eri Mukama Katonda ng'akabonero kano ke kokka akagenda okubeera nga kakwata Uganda kagifuule ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Buli lunaku olukya mbagamba nti wadde nga pulezidenti yakulembedde olugendo lwaffe olw'ekwenunula naye saagala naffe ate amatu tugateeke wansi, saagala naffe obwongo bwaffe tubufuule ng'obwagwako mu ttaka, wabula njagala nnyo tutunulire abantu abo eky'omukisa omulungi nti akakiiko konna aka NEC aka National Unity Platform kaasalawo ne kagamba nti ebitundu 60 ku buli 100 bigenda kubeera nga omuntu oyo anakwasibwa kaadi agenda kubeera nga ebitundu 60 ku buli 100 owassalwawo oba akisalibwawo abantu mmwe
abali ku ground. Kakati nno mu abantu abali ku ground mulina okubeera nga amaaso gammwe magule bulungi nnyo, mulina okubeera nga amatu gammwe gawulira bulungi nnyo, era abantu bagenda okubatuukako okubeebuuzaako kiki ekigenda mu maaso ku bantu abo bonna abaana banga beesimbyewo mu bitundu ebyo. Mulina okubeera nga mubabuulira amazima gennyini nga temutaddeeko bino nti gundi atuwadde ssente, nti gundi yatukolera kino, nti gundi atugulidde omunnyu, gundi atuwadde sabbuuni, kubanga tukimanyi okusinziira ku bubonero abantu bangi abatandise okubeera nga bakukuta ne basalawo batandika okubeera nga bagulirira abantu abo bagenda okubeera nga bajja okubuuza ab'akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform bagenda okutuuka okujja ku ground nga mwe mwanywedde ssukaali, mwafunye sabbuuni, mwafunye emigaati, muleke omuntu omutuufu ate mwoyo omuntu omukyamu ku lw'ebyo bye babaguliridde. Kaakati nno eno enkola eno nkyamu nnyo. Njagala otwale ekyokulabirako eky'omusajja ono gw'olaba Kasibante Moses. Oyo omusajja 2021 yali ku NUP era nga y'omu ku baali bazze okusaba kaadi era nga y'omu eyalaga ennyo nga bwakkiririza mu kibiina kya National Unity Platform ne President Kyagulanyi Ssentamu, era ono y'omu ku abo abammibwa kaadi neweebwa Abubakar Kawalya wali ampuliriza e Lubaga North. Kakati omusajja ono okuva olwo we yammibwa kaadi yanyiiga, era omusajja ono yasala nadda n'eddiiro ne yeegatta ku mpuuga owa DF. Kaakati nno nga kikulaga bulazi nti enkwezenge ensolima kirumira mpuyi bbiri bayitirivu nnyo nakati abaliyo ku ground nga bwe nze nga nkutegeeza enkya n'eggulu nti waliwo omusimbi ogwagabibwa okuva mu gavumenti ne baguwa abantu bagende beefuule aba NUP bannankyukakyuka. Kakati abantu abo baba tusiga mudda nga n'akalulu tekanaba kutuuka kubeera nga kabindabinda nga wakyabulayo emyaka nga 2. Kakati nno abantu bano mulina okubeera nga mbeegendereza nnyo. Ani azza obuzi, ani atali mu byabufuzi, ani yabirimu nga tayagala NUP okusookera ddala, ani yali awo ng'ati nampa wengwa. Kakati nno mubeere nnyo n'eriiso nga jogi ku ground, kubanga ground esalawo ebitundu 6 ku buli 100 ku muntu gwe bagenda okuwa ambuleera. Era President yakugamba nti gwe munaabanga musazewo ku ground ye gwagenda ng'okuwa kaadi kasita anaabanga n'eri waggulu ebibuuzo abizzemu bulungi ebitundu byabwe 4 ku 100 ng'abiyise. Kakati onajja kuweebwanga kaadi, wabula ensobi weegenda okujjira ey'amaanyi nga be bantu bano betulonze ku ground ateze ensolima. Kakati guno omulimu President yagutukwasa era tulwane tumuyambeko. Nkugambye abantu 2021 abiseera tebyaliwo ebimala okubeera nga abantu tubetegereza. Kyovola twafuna abantu nga bampuuga, twafuna bambwatekamwa, twafuna ba Joyce Baagala, twafuna bannakakande, twafuna ba Bedi Bwanika, era abantu batono nnyo betwakasuka ebbali omwali bano Kasibante Moses. Era okuva olwo omusajja ono mulabye azza kuba NUP ewasaana ne watasaana ku TV ne ku radio mu bloggers ne wala ne babeera ku mwenge ngali ku mwenge. Era ekintu kimu kyalogoota na kiri kimu yamibwa kaadi yamera akasajja ku mutima yanyiiga. Kyokanga ate mulimu ne baawa ne bebawa kaadi era ne batulyamu olukwe naddala abantu abo abaali mu DP oba oliawo nga tubayita bannaffe nga si bannaffe. Kati omusajja ono yagudde ku kyokya bwe yabadde ku TV emu. Kaakati n'agwa ku musajja eŋŋwaŋŋuli, omusajja enjasabiggu, omusajja ateerya ntama n'amusomesa butereevu nnyo era n'amunnyonnyola n'amugamba nti obusungu obulina ku NUP kubanga yakumma kaadi mu 2021. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo, naye ekyokubeera nga wasunguwala n'obeera nga buli wobeera ku TV, wobeera ku radio, obeera ku NUP ne weerabira nti gw'olwanyisa ye Mwami Museveni, gw'olwanyisa si Kyagulanyi, gw'olwanyisa si NUP, gw'olwanyisa si ba Foot Soldiers, wabula gw'olwanyisa ye Mwami Museveni yekka. Omusajja aswalidde ku TV n'awoza information naye ng'omusajja amugambye ebyo tonyumya. Bwebanga NUP yakumma kaadi n'onyiiga n'omera akasajja n'ofuuka ekitagasa n'ofuuka ddiikula, tusaba otusonyiwe ku lwa NUP. Nze neetonze ebigambo bino njagala tusooke tubigende mutereevu nnyo mbikuwe obyewulirireko ng'omusajja ono ku TV mu maaso ga kamera abasajja bamwabya kubanga abantu bano babeereyo ne balowooza nti bategeera nnyo naye ng'amazima gennyini entegeera yaabwe eri bwekyo. Kasibante movement njogera yamulabidde mu movement uno webigalo ati oli mu kutangaza bwe mbadde ntangaza abadde alabidde Honorable Kasibante mu kifaananyi kyabo b'omushana naye si wa NRM nero omushana si wa NRM omushana era naye nze najja wano nga yeerimbika naye kati kalaziza avaayo. Ekyokubiri mpulira nnyo abantu nga bagamba President Kyagulanyi teyanjula mpuuga naye ndowooza Oweekitiibwa Katikkiro ekyo yakimalawo. Yagamba nti nange nfunye kapapula mbadde simulabye yalinnya eri mabega mizindaalo simanyi lwaki gye bamutuuza naye ye Kyagulanyi teyafuna kapapula naye ndowooza Kamalabyonna yagamba nange nfunye kapapula era namagamaga
kamera paka yamuleeta mizindalo ndoze ekyo kati ndo kitegerekese mami owekitibwa meya kakweka information waganye kabulungi baganye nyambake dakika yange owekitibwa Katikkiro enjogera yali eragira ekyokubiri naye ng'omukulembeze mukama waffe yabadde kiriya nange oba Katikkiro yayimiridde obulungi ng'alina n'obudde yagamba bandeetedde kapapula era namumagamaga okutusonera yagira bwati ensingo n'alabika kati ng'omuzadde waliagalagamenti ebyo mukama tusaba era bwe walinga ku mambo bado nali manyi kati wateeka okuteesa ebbaaga ligenze naye juzi twali esembabule saamu kuteesa najja kusa ekikuba omuzindaalo bebadde bagera saamu kuteesa yali minisita siniya najja kusa ekikuba omuzindaalo twali tulabye ku mwami Museveni n'agaana okukwata mbabazi mu ngalo bwati kakati ekyo kyemuleeta si bawulire ekisooka ojustifyinga kiri biri gye mbadde bagamba ate eri MC so n'olwekyo ekyo si kikulu teyamulaba era teyamwanjulako si mawulire era si kyejjusa kubanga bangi bakikoze ate gwe wakikola olyoke kyejjuse ate badde bakireeta ku nze kubanga nze ndi kuba pulezidenti Kyagulanyi ekyokusatu kasi ate buli waayogera takyalumba NRM ng'eitunyigiriza abeera ku Nuupu n'alemu okuteekateeka ekibiina kye yasitula badelegeti e Masaka abali ku levo ya NEC ffe bagamba mu ndipi ng'ekibiina bakiyita DFCU FDC RDC nga balebedde okukyogera ku buzindaalo twabalaba wano ku mawulire naye ye buli wasituka Nuupu yamumma kaadi ekyo kimanyiddwa obusungu obwo kasiba nti kati ku lwange nze nkwetondera kaadi yakuyita mikono ne bagiwa Kawalya obusungu obwo bukakkane nkwegayiridde muganda wange tumanyiganye era naawe kati olwaleero agamba nti tutalaga eggwanga naawe tuzaalibwa Lubaga era waliwo opposition wogenda okwesimba kyotegeeza byenjogedde gwe tolina kyobiyizeemu wadde akatono kubanga bya busungu kubanga gwe obuzibu bwo kati bwe nazuula oba gwe ate okufuna ekyokubiri wamugayirinze bulungi wagambe tetwesimba ku muntu balina ttiimu yaabwe front page Namasuba gye baakola kasita akakiiko k'ebyokulonda mukulu Kasiba nti oli musomesa kalangirira nti ng'ennaku z'omwezi gw'ekiri mu gyeyo empapula buli kifo kiba kikalu si bwe kiri tewali gwe ngenda kwesimbako era n'omuntu gwaŋŋamba simanyi nze ngenda kwesimba ku kifo kya bubaka bwa paliamenti sigenda kwesimbako era ne Kasiba yagenda okujja nga waliwo empapula nga mmaliriza ekibiina kya Nuupu ffe nga mu nteekateeka yaffe tulina ekyaffe nkubuulira kyetegefu okuteeka buli kifo era saagala kulimba buli kifo kyonna ekiruma bano nti bo onoonya ne babawa empapula tebalabika ffe buli kifo kiriko abantu 88 kiri herefe mu Uganda mwonna mu Uganda tufunye ebitundu ebitumala okukola paliamenti singa tuwangula anti erimu ebitundu tebali bitaano tulina abakulembeze abasobola okwesimbawo singa tuwangula buli omu ayogerera ekibiina kye ekyokubiri Kasiba nti ayogera maliriza Kasiba nti waba ayogera Kyagulanyi yamusangamu musuubi UPDF ng'eri mu paliamenti bayuthi nga mwebali nga bonna ba NRM tiwabalwanyisa linako genda mpola eddakiika zange azinyabantagaganyiza ekisooka lebamalirize Nuupu talina kapasite okulonda UPDF obusungu bwe bakumma kaadi nkwegayiridde muto wange kakkana zisijja kubanga wayiswa bwe mweraganira n'embizzi naye nze nkugamba kakkana okosefetinga ku muti okuva olwaleero bannamakinge emirimu egyange bageze bagamba mbuze neetola makinge nze njagala constituency gyenina okwetola Kyagulanyi president juzi mu kampeni ka covid twakubanga district 3 ayina capacity ekuba district era mwezi ennaku kale tujja gusambiramu omupiira mwami Kasiba nti tereza muti kale kaakati nno Lutajjuma Joseph yeyeesimbyewo wali ekawaala 2 nga kansala wa LC3 ampuliriza omusajja ono byazaakola byeyogerera era abantu beeyo gyazaalibwa ekyo mukimanyi abamuli okumpi bo basobola okubeera nga bawa obujulizi jjukira nti ono ajjira ku ambuleera era ono y'omu ku baveetingibwa ayagala ekifo kya bwakansala LC3 wali ekawaala 2 Namuŋŋoona mumulabiranga ddala kati wulira
NUP President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwe yazaalibwa Mukama Katonda yandibanga olunaku luno yaluwa emikisa era omuntu yenna eyazaalibwa ku lunaku lumu ne Mwami Kyagulanyi bw'obanga olina enkoko genda olye enkoko yo mwe muli ba mukisa ekitabanga ojjukira nti ono yakamala okusimibwa omubaka wa pulezidenti w'eggwanga lya Amerika Donald Trump meeya omukyala ow'ekibuga ekimu mu ggwanga erya Amerika era ng'ono agamba nti okusinziira ku mirimu Mwami Kyagulanyi gy'akoze mu kaseera mpaawo kaaga okusinziira bw'akutte eddembe ly'obuntu okusinziira bw'alaze okukyusa ensi n'okulaga obumalirivu mu mbeera etali nnungi ono n'akubwa n'asibwa n'atulugunyizibwa yali asaana awaadi kati omukyalo ono meeya yavaayo bukuukubira era ono n'agamba nti ffe twakkiriza kimuŋŋankuyege ne tugamba ku bantu abali influenso okwetolola ensi yonna eno Mwami Kyagulanyi mwoli era ono yalondobwayo n'abeera nga amuwa oba oliawo awaadi eyo essaawa zino ennaku zino muweezi guno gwennyini mu ggwanga erya Amerika tanaba nakomawo omusajja ono Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okubeera ng'afuna ekirabo kino oba awaadi eno okuva ew'omukulu omeeya ono ng'ate ali mu gavumenti eya pulezidenti amayiddwa nga Donald Trump. Kaakati nno gye buvuddeko muzze mulaba enkyukakyuka ezize nga zibirawo mu kakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti ate kaakati ba MP bakwewandisa ku lunaku luno ate ba pulezidenti bakujja ku lunaku luli ate ba LC5 chairman ba district basaawa zino ate abakulembeze b'ebitundu bajja kujja ku deeti zino kati bino byonna ne bajja nga babikyusa wabula ng'ekibiina ekya NUP kibalabira mu kamooli kitandeko galubindi bali mu binoculars balengera abasajja bano bwe beekyusa nga beekyusiza mu kiti nga embazzi era okuva olwo Mwami Kyagulanyi n'akakiiko k'ebyokulonda ne NUP bonna baatula ne basirika. Jjukira nti abantu bangi nnyo ebibiina bingi nnyo oba oliawo ebizze nga bimerukawo nga boolaba ampuliriza obutiko obubala wabula nga ebibiina bino tebirina bantu bagenda kwesimbawo yadde n'akamu n'akatono era ng'omuntu bwemugamba nti kibiina kino akuwandulira n'amalusu n'agamba tonkuba nga kisiraani genda wakafa. Kaakati nno ebibiina bino kigambibwa mbu amawulire ag'omunda galaga byatandika dde okubeera nga bituukirira abantu abo bonna abalina kaadi za abasazeewo okubeera nga beesimbawo ku kaadi eya NUP. Mpuliriza bulungi abantu bano bonna abali ku kaadi eya NUP ebibiina bino ebyenjawulo bakina simanyi DF bakina Muhammad Nsereko bakina simanyi Lusaniya bagenda babatuukirira mu bubba nga babeegayirira nga babawa ne ssente bwe bagaana okuwa kaadi bwe bagaana okuwa ambulera nkwegayiridde jangu ewaffe tojjanga independent jangu mu kibiina kyaffe. Kaakati bano baatandika dda era okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga nti abantu bano baali balinze NUP emala okubeera ng'eveetinga ababaka ba paaliyamenti bw'emala okubaveetinga olwo n'obubiina buno obulala bonna obumeruseewo nabwo butandike era NUP yali yalangirira dda deeti ez'okubeera ng'abantu bano bagenda kuveetingibwa. Kaakati olunaku olwaleero nga tuyita mu chairman waffe nga bw'omulaba ku screen chairman wa Electoral Commission mu NUP avuddeyo n'akabatema naga nti deeti okusinziira ku Electoral Commission tulaba tupapira bwereere lwaki ababaka ba paaliyamenti tubanguya nga n'abantu b'okusunsula bangi. Kakati tusazeewo ababaka ba paaliyamenti tubongeddeyo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda lwe tujja okubaveetinga. Jjukira nti olunaku olwo nga 15 lwe tugenda okubeera nga naffe tutwalirayo ambulera zaffe olunaku lwero lwennyini lwe bagenda okutandika ba MP lwe tutwala ambulera zaffe ku kitebe kyaffe kyennyini ekya NUP. Kaakati enamba y'essimu gy'olaba ku screen ye namba yaffe kuwokoona n'otuwa support abaakatuwa support mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwebale kuwagira nkyukakyuka nakugamba ne bwe boyina 15,000 ne bwe boyina mutwalo ambulera ya mitwalo 2 naye koyina konna tukasonde tubaye nga tuweza miliyoni 4 at least tugule ambulera ze 200,000 abantu bangi nnyo eyo mu byalo oba oliawo abatamanyi nti ne ambulera ya NUP obeera okuba campaign abatamanyi nti ne ambulera ya NUP obeera osiganjiri. Kaakati nno bwe tunaazifuna ekibiina tuzikwaseyo wali sekretary general waffe. Kaakati nabagamba era nja kukwata n'akatambi nga nzitutteyo obanga tiimu yaffe ezitutteyo. Kaakati akatambi ako tukateeke ku mukutu mukeerabireko nga ssente zammwe tezifudde togge nga entungo eyika. Kati ebigambo bino chairman wa Electoral Commission agambye oba Electoral Commission yakyusa eya Uganda naffe tukyusizza tetugenda kwewandisa nga bwe twali tugambye tukyusizza ba MP bannaku za mwezi 15 ogw'omwenda era tujja kumaliriza okubaveetinga so okubalangirira n'abafunye kaadi okuveetinga tugenda kutwala ennaku 7 kitegeeza mpaka nga 22
ogw'omwenda kubanga bano bagenda mu gwa 10 ku Electoral Commission eya Uganda okwewandiisa ku bwa MP oba okutwalayo empapula zaabwe. Kati NUP egambye mwe mutandika nga 15 ku NUP okuvetingibwa mpaka nga 22. Kati ataawo mulindirire date nga tetunaba kubeera nga tuka ku lunaku lulirwe nnyini olw'okugenda okwewandiisa mu Uganda Electoral Commission. Kaakati nno abasajja batandise okubeera nga boogera obwamajjukira nakugamba nti akalina abiri enkya n'eggulu otega kalaba abasajja bakupyakupizza ne bapalapalanya naye naffe tubalaba nga bw'omanyi ampuliriza omulema yamanya amagezi gasala ng'abuuka. Sooka oli ebigambo bya chairman waffe wa Electoral Commission National Unity Platform. Tukomewo. Era twagala okutegeereza eggwanga nti no vetting aba members of parliament banya okukola okwebuuza wano nawali kubanga bo babongerayo nominations zaabwe zagwa 10 kati wali kitupapya netusalawo nga akakiiko k'ebyokulonda nga twebuuza n'obukulembeze bw'ekibiina nti vetting y'aba members of parliament bonna abasaba ejja kutandika nga 15 ogw'omwenda ekyusiddwa kuva ngenda kusomwezi 2 ogw'omunaana ogenda ngenda kusomwezi 15 ogw'omwenda okutwala ennaku 7 15 bw'ogattako 7 ofuna 2 tujja okuggalawo okuvetinga ba members of parliament. Tubasaba betegeteeke mu nnaku ezo buli mwategere pulogulaamu ye abeerewo tujja bakolako. Aya kati wulira mpuliriza bulungi nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa nti Solomon Kampala ono nga ye first son President Kyagulanyi Ssentamu yabuvuddeko mu ggwanga erya America mwamulabe ng'akuza birthday ye ey'emyaka 21. Kaakati nno ampuliriza yamaze dde okubeera nga proposinga mwana munne ng'omwana gwa proposinze ate enzaalwa zeeri ggwanga lya America. Kaakati nno embeera wano weebeeredde nga mukwano gwange ampuliriza eyonooneka era mujja kunsonyiwa ngenda kukosa olulimi luno nga bulijjo Honorable Lutamaguzi yagamba kino ekigambo tekivuma abanyampi. Kati omunyampi omu yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti wadde nga mmwe muli bize mu kusonda ssente mu kufuna tiya gaasi simanyi babasiba muli makomera omwana wa Kyagulanyi ali mu kuproposinga. Jjukira nti bano be bamu ababadde basiga obukyayi ennyo mu kibiina kyaffe kya NUP nga batambuza enjiri nti tetuwasa mbu kubanga tuwagirwa abantu bali babisiyaga. Kaakati nno olunaku olwaleero omwana mulenzi Solomon Kampala amaze okubeera nga proposinga nga bw'olabaawo aproposinze omwana munne. Omwana ono alimu omusaayi omudugavu n'omusaayi omuzungu. Kaakati nno bw'abanga nga mwalaba olunaku luli lwe yali ajaguza ku birthday ye era omuwala oyo yali ali naye era nga bali bombi. Kaakati nno olunaku olwaleero omunyampi omu avuddeyo n'awandiika ebigambo ebyo ku Twitter nga bw'obiraba wabula kya mukisa mulungi nnyo nti bano bagenda okubaako kye balowooza tubabeera mu maaso emirundi 10 ku kinnaakyo. Jjukira nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugamba buli asobola awase mwenna buli asobola awase mwana munne mukube embaga. Era bano baavaayo ne batandika okubeera nga basamwasamwa n'ebigambo nti abantu struggle bagivaamu. Kaakati bakuba bukubi embaga bawasa buwasa ebya struggle babivaamu. Kaakati olwo embaga zimala okubeera nga zitambula era nga nakati bola bwe zitambula ne bakijjawo ekyo nga balaba propaganda oyo agaanye okukwata bannayuganda ne batusibako ekyokubeera nga tuvuga empanka. Kaakati kino President w'eggwanga erya America Donald Trump eyavaayo mu bigambo bye naga nti ekyo kikulu nnyo kituufu nnyo gavumenti y'eggwanga Uganda tubayo tugiwa obukadde obuli eyo mu 5 ampuliriza biliyoni eziri mu 5 eza dola buli mwaka okutambuza ebintu ebyo okupromotinga ebintu ebyo okusaasaanya ebintu ebyo kuvuga empanka. Kaakati nno America era nga bagamba tuwagala ne accountability tuwagala embalirira gavumenti ya Mwami Museveni egituwe ku bbanga tubaweeredde ssente mubeere nga mutambuza ebintu ebyo nga musaasaanya ebintu ebyo mukoze mutya. Kaakati okuva olwo olunaku olwo abasajja bano baasirika nga yennyini kabwejumbira President Donald Trump nanta kunyikamu omusajja ateeri antama amaze okubeera nga aboggola n'ayogera ebigambo ebyo. Kaakati nno bano baalowoozesanga abantu nti Solomon agenda kubeera awo batandika okubeera nga bakimuteekako kiri kyotegedde ekigambo ekyo ekibi ennyo eky'empanka. Kaakati nno ono yabakubye jjoka buteba n'abatebuka
n'aproposinga era bwe yamaze okuproposinga n'ateeka ku mikutu ensi etegere kubanga ye musajja ate gwe yaproposinze mukazi asusiza emyaka 18 ali myaka 21 wadde mba okuproposinga mwana munne. Kaakati nno abasajja bano ne boogera ebigambo ebikikinike ebiwanvu n'ebimpi ku Solomon Kampala naye nga ye okukikola yamaze dde okukikola era essaawa zino First Son ampuliriza yamaze dde okuproposinga mwana munne wabula abanyampi kyabayisizza bubi nnyo kubanga nkugambye babadde batekese propaganda gwe bagenda okubeera nga bongera okusiga n'okubeera nga bategeeza bannayuganda ebigambo ebifu ebitaliiyo nti Solomon atali ku sayidi eno ali ku sayidi eri ey'empanka. Kakati nno ebigambo bino comrade sooka obulira omusajja ono eyawandiisa ebigambo bino eyayogedde bino alowooza nga ki. Mbadde saagala kyogera nti endowooza ye yandibanga eringa eyaani. Tumuwaani gwe babalowoozanga bannange, tumuwaani mu komenti awo mumpaani gwe tuba tumuwa. Endowooza y'omwami ono efaanagana eyaani mu komenti awo kubanga ffe endowooza yaffe ya musajja na mukazi. Kakati ate ye tabyagala, tumuwe endowooza yaani. Omwana Solomon Kampala Kyagulanyi mutani wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the First Son. Kiki kyotukoze? No disappointing abantu bwotyo ku myaka 20 gyolina egy'obuto. No disappointing abantu nga Franka Mwesigye ne banne abavanga ne bagamba oli muli wa bisiyaga olwalero nova no proposinga omukazi gwomanyi kyobakoze. Boka Sabala bango genze mu nsi America ekkiriza mu ddembe ly'oli w'ebisiyaga ebadde ng'ebaweereza obukadde obutano buli mwaka ba promoting ebisiyaga mu Uganda nga gyolaze ate ng'oli munnabyamizannyo ng'oli mwana muto bulijjo balinze kukusibako kyawuli wa bisiyaga taata. Tomanyi kyotukoze mwana gwe, tomanyi bw'otuyambye, tomanyi bw'otujunye, tomanyi bw'otaasiza famire ya mukulembeze waffe okuva eno olaga ensi nti oli musajja muganda akkiriza mu buwangwa waffe obwa Buganda ne Uganda tiffe tuwasa buwasa. Abasajja yenna alina kuwasa mukazi. Kati ba Franka kibalumye nnyo nti gwe kyokoze ekyokuproposinga omukazi yakirabanga kirooto olw'ensonga nti essaawa ku myaka egy'obukulu gy'alina akyali mukazi ew'omusajja omulala. Gwolaba oyo bw'oba oyagala okumanya bba wa Franka Mwesigye gwe tulina ku social media handles ze, buli musajja gwateekako profile picture yaba bbaawe. Ayagala okumanya bba wa Mwesigye essaawa eno genda okebera ali ku profile picture oyo bba wa Mwesigye. Oba okitegeera? Kati bo kibalumira ddala nti gwe ku myaka 20 olina omukazi ye kujja alina emingi egy'obukulu akyali mukazi naye ng'ate musajja bakyamukozesanga mukazi. Allahu akbar. Bo munnanga okuva lwe bali nti bali close ku family ebadde ng'ereceiving sente z'abali b'ebisiyaga obukadde 5 buli mwaka obwa $, baali balina kutandikira ku bo okusobola otambuza enjiri y'ebisiyaga kubanga sente bazibawanga ku promotinga bisiyaga kati nga balina tandika ku batabani babe ba Franka Mwesigye. Yesu ache essaawa eno ndi ye already mufumbo ewa musajja munne bw'olaba atimba ku profile picture oyo yebbaawe yebbaawe gwalinawo essaawa eno. Oba okitegeera? Ekyokubiri munnange lwaki tebakuwala ne kataata Amerika bano bagirabanga ggulu kati beewunya okuba nti bo mu ggulu lyabwe ate gwe yensi mwowangaalira. Abakyala abazungu Abamerika babalabanga be bamalayika b'eggulu be bamalayika mu nsi mu ggulu lyabwe lye bayita Amerika ate gwe ye mukyalawo. Kati balabira ddala Solomon Kampala awangaalira mu Amerika gye balabanga eggulu eyawasizza omukazi Omumerika bwe balabanga malayika. Lwaki tebakugeeye kataata? Lwaki tebakugeeye kataata? Oba okitegeera? Tubagamba ffe tugenda mu Uganda empya ey'emirembe etali ya ntalo. Yensonga kyolaba nti mutabani w'omukulembeze essaawa eno ye bamutendeka kuwangulira nsi midaali mu by'emizannyo na kuteekateeka famire aproposinze omukazi. Bo bali eno waawe bamutendeka butemu, jjajja mutemu, taata mutemu n'omuzukulu bamutendeka butemu. Oba okitegeera? Eyo yenjawulo. Bane famire ya Ssentamu yo mugite mugiveeko buvi mulabe ndabe bali Katonda yabawa amagezi ndoyeza bawanyanja basenako buki basenako busenyi ani abadde akisuubira ku myaka gya Kampala yasolvayo na proposing omukazi kivula bano bali mu shoko
era ogenda balaba bangi bagenda mulumba icha bagenda kola video nga buyitingana buli kaseera naye nga tekye wakoze mwana wattu kye kirungi kubanga kye kiri mu buwangwa bw'ensi yo mwova kuwasa kati bano bine balegesa mbwate abaana abalala bali Luzira yali mu America ani abatwala Luzira ngamba bababo be batwala abantu Luzira Frank Mwesige bababo be bawamba abaana b'abantu ne batwala mu basement ne bajja ne batwala Luzira bababo kati simanyi lwaki ogwo musango guvunana Kyagulanyi ng'ate balo yabikola mwate sente musonda eza NUP omwana we aziwasamu bakazi bani abagana NUP okufuna sente constitution y'eggwanga zejiwa si bababo bababo be bagana NUP ofuna sente fe tusalawo okusonda sente twefunye abakulembeze kale nno ebigambo bya Solomon Kampala Kyagulanyi byebyo amaze okuproposinga wabula waliwo amawulire gano nabadde naganyedda okugakola kyannaku nnyo nti abasajja batunulidde eggwanga lyaffe ne balifuula ekyokuzannyiramu ne balifuula ekyokudibaga oba olyawo nga bwe baagala abantu bangi abeeyodde omuyeye nga basaba ne mu 10 bano bonna mbo baza kwesimbawo ku bwa pulezidenti era nga bano bonna buli muntu alina endowooza ku bantu bano kyannaku nnyo kino kibadde tekibangawo bukya Uganda ebaawo naye tukirabe ku mulembe guno ogw'okubeera nga eggwanga lyaffe baalyonoona ebikere eminya ebiyenje byonna byazze ne byeyoola mu bigenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda kyannaku nnyo okubeera nga ensi yaffe wano weetuuse abaffe endowooza yo gulowooza otya wenkoledde ka video kano ennaku z'omwezi ndowooza tuli mu 14 tubadde ne ba presidential aspirants ndowooza 10 ababegwanyiza obukulembeze oba entebe y'obwa president 26 naye ng'ate omuwendo gukyalinya ku speedi ey'ekizungirizi. Oh my gosh, it's a new version of political fear okutya Museveni kwaleese nange sikulabanga wabula teweerabira nti nga 23 bagenda kubanga babasunsula oba kyemuyita vetting October okulaba oba ayina ebyona ebiwandiiko oba talina oba sobola naye wezibanga zi project bwesibira nti bonna bagenda suubira nti bonna bagenda kuyitawo naye kino ne kinzijukiza kye baatugambanga nti wokaddiwa ekituufu odda buto kino kindaze Museveni kyekituufu tasaanidde kuba ku main nga embuzi we zigamba nti muzeeyi tova ku main Museveni atumanyidde Erinnya Nassanga Vonta Chamliwa Kalungu, my hometown district. The reason as to why I've come here to be the aspiring president is because I've been raised by a single mother. I know problems facing single mothers because my mother has been a single mother and tunulidde kamaamaako n'enkasaasira si mu bubi n'enkwatibwa ekisa era ekisa kyankutenga mpulira senga mbadde musiru ng'abantu abamu abagamba nti zisiri mu byabufuzi nandibadde nkalonda mu Museveni kikyotukoze omanyi vagini mu byobufuzi sinna munna byabufuzi nene bamuleeta ne bamukuba we pupu mbona ayagala bwa president 20 years 19 years of age ayagala bwa president kati wano n'ensaasira wano waliwo bino embuzi mbunze siri mu byabufuzi kyokka nga balina voters cards aba bagenda okutta obululu bwaffe bamala kutuula eyo mu mizigo awo mukyala n'omwami lukalaba yalwa emizigo naye kaakati tuwaane Kyagulanyi oba Museveni kaakati waliwo kana akata akaze akeekalungu ketubatuwa ne bagenda okuyuzaamu obululu ekyo Museveni kyabaze naye political novice ndozo ba novices kyandibadde perfect ekigambo ekyandibadde perfect okozesa political novice be bandibadde nga tuyinza omubaliranga ba yani yali Katumba oye baba episode ebisinga babanga tebali ready bajja mu byobufuzi naye nga tebannayigana mirandira gya byabufuzi episode bisinga tutukoza kagamo incompetent baba tebatuukiridde na mutindo gw'aba politicians era baba tebanna balemereddwa tebasobola na grasping oba kukwata fundamental concepts oba emitendere emituufu ebyobufuzi kwe bitambulira betwandisiba political novices awo Katumba wabagwa ne kakati kano gana amabujje ge baleese tebajja nawo wabula njagamba nti kino Museveni kyakoze kye tuyita political abortion agoge mazima okujjula ebyobufuzi ebitannajjira ku wadde ddala under age bambi kamama nakatunuulidde kakyalina n'empisa ezegayira dictator senga Museveni atuyamba
mbadde nsaba President Museveni ku luno naffe abakyala atuwe ku mukisa atuwe ku buyinza kintu kyensaba kakati wano nno we wali omulamwa by reality physically ogenda kulonda naye on paper ku mpapula za electoral commission togenda kulonda lwaki obajjukira emabega eyo yonna emyaka gye tuzze tuyitamu emabega oluvannyuma lw'akalulu ka 2023 Museveni n'atya mugezeeko okujjukira bulungi nti baakaka abaana abazadde muwandiise abaana bammwe primary ne secondary babeere bino ebyannira tulifembi kakati amannya ago abaana bammwe jjukira ati babali babagambye bagenda funa obupapula ndagamuntu biki byonna abasinga tebafuna agamanya gegali ku voters register za byabakama era ekituufu abaana b'amasomero bagenda kulonda ebyaddala okitegeera babebi abo abazze abeewandisiza Museveni baleese mu project babaleese kuyuza mbululu nakubayamba kubalansinga percentage yabwe nga akaseera kali tekannatuuka okubalansinga percentage esobola okuyisaawo Museveni mu nteekateeka za byabakama entuufu akalulu kano kaggwa era ekituufu batutwala mu replay okitegeera kakati bano ba aspirants be baleeta agamba bujje ge baleese bagenda kubateeka just mu kisaawe right now era bagenda kuba bakozesa okusobola okula okubalansinga ekitabo kyabwe babateeke mu val sikubanga line za val video assistant referee abakwatirayo njogera kuba donors kitegeeza nti kati bano be baleese bona bagenda kubayisa mu val basobole okubalansinga percentage yona afuna bwati afuna obulwebuti yona afuna Kyagulanyi afuna webuti Museveni afuna webuti ekyengezaako okugirayo oba kyetuyise val so kakati manyigo oli mukulowooza oyo omwana omuto sente agenda kuzijja wezigendo anti basaba obukadde 20 ekyo kiwaani tebakikulimba ezo zonna projects za Museveni okitegeera zonna projects za Museveni so kana akalulu tekagenda kubaka bulijjo era ensowera ensiru zandiyingira entaana n'omulambo fe side eno tukyetooloola muhoozi ku byokulwanyisa bye batunda ne baguza ba drug cartels Museveni yagwa twamuzinga kodda kati tuli ku mutabani we bonna babenga bagenda lumu tewirabira protest vote 2026 muliro buliro wesibe biri ojja kiwulira olaba Museveni atidde